Fenga Migrant Workers Voice ensonga ya government baba Ministry of Gender okugenda maaso n'okusigning endagaano ekyo tetukiinaako obuzibu kiringanga luguudo lwa highway oba oluguudo lwonna oluyamba abantu abangi okuggusa bizinesi zaabwe wabula kye tucomplaininga nti byebinnya mu luguudo singa bisukka naffe tulina right erusalako kasalulaba nga lutandise okufuuka olw'obulabe ate eri abo berutwala safe labor migration gumugu mukululo oba safety net ey'abannaffe abali mu ggwanga abatalina mirimu nga basobola okugikozesa ogenda ebweru ofunirayo emirimu naye si mu ngeri y'okukwenenulwa oba okubakolako exploitation nga bwe kiri ku nkola eno ey'abaganda baffe aba Minisita ya Gender oluusi gye baagala okukolamu nti bateekawo amateeka nga ga kikenuzi amateeka agata protecting bannayuganda abeewaddeyo mu bubi ne mu bulungi ogenda okukola ate bo ne bateekawo obukunizo obulagajjalira eddembe lyabwe obukunizo obubaggalirayo ne batabeera mu bisalibwawo ku ddembe lyabwe ekyo nno kye tugamba nti ne bwe luba luguudo nga gavumenti ebadde lukola naye nga lutuuse okuba nga terutabusi bantu era tusobola okwekalakaasa ne tuluziyiza gavumenti paka lwejja ne baako kyekola kyetwagala mu byo si kulemesa bannaffe kugenda kukola nti twagala bagende bakole kubanga ddembe lya buli munnayuganda okubanga agenda gy'abayagadde wabula twagala abo bagenza okukola baweebwe enkizo eddembe lyabwe n'okuprotectingibwa n'abo abakomyewo babeere nga bafuna social welfare oba social security nti kulwokubanga tebakyasobola kulekayo kugenda ate nga gye balaga eriyo risk yo nga okureceiving enamba y'abantu abo nga it's a sensitive part of the population which you cannot just look at n'ogireka bwotyo so kyetugamba nti Uganda ereme kufuuka nti itizi mu kunegotiatinga ng'etwalayo abaayo kubanga abantu bangi bannayuganda kati baweze mu nsi eyo relations za Uganda ne Saudi Arabia tezirina kuba za mutiitibyo oba kutitiba na butitibanyi at least batuuka 5,000 mark ensi kwetuuka okwasesinga nti abantu bano basobola okufuuka ab'obulabe kuba bansi ndala ate bawangalira wano naffe so kitegeeza negotiations at that level tezirina kuba za kinafu oba za kititizi Uganda eteekeddwa okusajjakula okuyiga okusimba enkalu mu mawanga gano n'ennyonnyola kiki bannansi baayo kye baali etaaze kyekino kye tusaba kubanga ffe tugenda okukuba ekyeyo nga bannayuganda bagendayo eri bwe tuzza feedback ntubagamba tubonaabona muleme kututwala nga bya lusaago so bwe muvaayo n'endagaano ne mugikola ngeri awo yakuweweera buweweezi empeweevu etaluma kitegeeza tuba tugenze mu kubonaabona therefore ensonga y'okubanga baasayininze tetukiwakanya naye tugamba nti ebyo bye baatusuubizza biteekebwe mu nkola era bye mwatugambye tusooke tukakkane bamale okusayininga tujja kubitunulamu n'akakiiko ka Joint Technical Committee bye tulinze singa tebibaawo ekyamazima tugendagenda mu kooti tetunnabaweweeza tetunnaba kubaako kitujjawo tetunnakyusa mu positioni yaffe nti tuba tetugenda kugenda mu ebyokuba twalirayo tubiina bingi ekisookera ddala ezimu ku grounds we want to challenge this regulation eno regulation etutunda ogiraba sebo etutunda nti mwatujjamu olwaleero bwe twogera ku welfare mutugamba mutuwa welfare naye eno regulation teyogera ku welfare nti balina enkola gye bataddewo nti omuntu oluva wano n'alinnyinnyonyi n'atuuka esawuli bamulabirawo ebyo byonna byakwediba onkolanga wamali baddiza ekibumba of what impact is that ekyo kigenda kugasa ki kibayambeko okulondoola ababadde bagenda be babadde ekizibu nti babula oba abakomawo be bakomawo nga balema no abantu bano baleme kutuzanyira ku bwongo ekyokutugamba mbu katwafunye system yaffe ya MS nalabye director gamba twafunye MS kakati munnayuganda bwagenda bwati tumulabirawo nti kati atonnye abatono ababadde batonya be mbadde mutegeerako are they safe Mr. Director ebintu bye mukuze muli basajja bakulu tubalaba muli basajja bakulu nenze jagala mwewe kiwa kwaji mulaga muja kutuko kutambula nga mulinganga akazingonyo nga muwenyuka bwe muti nga tubalaba nga tugamba oyi musajja yabeera nga mu ministry n'atusibira ebintu ebyatta abantu baffe mujja kubisasulira nze mbabuulidde
era buno obubaka bubatuuke mugambe omusajja atulemeddemu mmwe ebintu bye muteekateeka ebyamankwetu mwe mulowooza bizinesi zammwe ze mulina zigenda kubeerawo forever ekiseera kigenda kutuuka wallahi nga bazzukulu ba director oba commissioner oba ani yenna alina influence akola ebintu byenkwe mu ministry n'olemesa ebintu ebisobola okuyamba bannayuganda abo be mulabanga abatono ababonaabona okiwulira bannayuganda ne bakomangawo ne bakubirako entoli nga babonyeebonye aba ne bakomawo nga balema abalala balalu abalala bali makeesi mwe ne musalangawo musiita ebigere n'ovaayo olw'okuba oyagala okonvinsinga public era mwe ministry kakati musazeewo bakozi ba ministry bebakola mu biyumba e Saudi Arabia ekiseera kigenda kutuuka mujja bisasulira. Ekyokubiri ne musalangawo okuddira ffe abavaayo okuvoisingira abaana abatalina maloboozi ne mutukategorizinga civil society twabayisa aba civil society bajje bakiikirire abakozi. Lwaki abakozi tebekiikirira? Lwaki temuyita abakozi ne bekiikirira? Naffe nga civil society tukooyi okubeegayiriranga abakozi mutulaga obukulembeze bwabwe nga bwe mwatugambye nti mugenda kukikolako era kati joint technical committee ejja bitunulira bengeri gye n'ebikolamu awo kyetulinze. Wallahi bwe mutakikola tugenda kubatwala mu kooti kubanga e Saudi Arabia temutwalayo civil society. Saudi Arabia temutwalayo civil society, mutwalayo bantu bakozi abantu abategeera abalina human rights nga nezimu ku human rights ze balina the right to social security. The right to social security is a basic human right. Njagala director labor Mr. Wandera aveyo atuwe definition ya social security obaddala bannayuganda baweereze Saudi Arabia abo balinze emisera abenga batonye Saudi Arabia oba balina social security nga bakomyewo wano oba gye bali balina any protection. I want to challenge him. Alimba nnyo musajja muyivu tayinza kubanga akola ebintu bwe bitu. Njagala buno obubaka bumutuuka ate bumusiiwe kubanga simusuubira mu capacity ye kubanga yayinza okuvaayo n'abalaata bw'atyo bwabanga talina interest mbino abaana byebayitamu kubalaata agende kale agigezeeko agireete bayiraato ye UK agireete anaasina akumba asimbule aleete abagenda e UK tubalabe bwe banga kale baagala kutwala abantu mu UK ye UK abaliyo babayisanga aba Saudi Arabia alinda ki balete eye UK tugirabe okiwulira. So ebyo ebintu bye balimu ndabanga it is procrastination but we are giving them a chance, just a chance. Wakali kwogera muno ngamba nti n'abantu abato abasuubira ogendewe n'omuzadde aweera omwana neyo yali eyo asuubira ova mu bufumbo afube nnyo okumanya ebikwata kuteeka lino sooka okukatiriza ensonga ezo. Lino si tteeka ndagaano, si tteeka. Amateeka ge balina okumanya gali wano nga nago ga kiwuggwe ogalaba naye munnayuganda yenna ayagala okugenda ebweru ate n'atannaba kugenda teweebalama kubanga kino lyafuuse ekkubo nga tokyasobola kulyewalaawala buli omu gyaliyitamu. N'abo abakulu abali mu ministry sometimes mutugamba tugoyinga personal abo abakulu abali mu ministry abo abaana baabwe bagenda bakuba ekyeyo bajja kukikuba ate njagala bakikube nga ffe baminisita katubalagireko bwere njagala abaana baabwe n'abazzukulu baabwe bakube ekyeyo ekyo ekye Saudi Arabia ekitagenda kukoma nga ffe baminisita because baganye okuteekawo omukululo ogusobola okuprotectinga abaabwe oba abalala nabo bajja kukiwuliramu. Tugendere ku mateeka ge gamu bino bye bataddewo bino ebyebikukujju okiwulira. So njagala bannansi bannayuganda babeere nga bamanyi nti ekiseera kituuse mukkirize reality oba reality eriwo ate buli omu ategeere butya bw'alina okuyimirira akireyiminga eddembe lye. So si kulinda nti nze ministry director bw'anaavaayo who cannot even trace you. A director who cannot trace all the numbers that have been exported to Saudi Arabia for the last, okay, I will give him for the last 1 year. You go and ask those directors in the ministry. Ask them from each department. Do they know even where the whereabouts of the girls that they externalized last year? Can they? They are all offside. They can't. Ochiwulira kakati abo mu butagwa mu mbeera ng'eyo ey'okwesiga omuntu nti ajja kuggalira